Amawulire agava mu nkuubo galaga omukulu Pastor Aloysius Bujingo nti yatuze o driver we era nga kitegeerekese nti ono driver yabadde ayagalana ne mukyala we Suzan Makula era ye Pastor Bujingo munnange ye Pastor n'amusalira gwa kufa bw'atyo n'amukolako effujjo n'amutugumbula era nga tugenze amawulire gano ne bateekawo stand nti yakubiddwa amasasi agamutse naye nga Bujingo yatu tulabe nnyo era kitalo nnyo ekya driver okubanga yafiiriddwe mu maanyi ate nga n'obwenkanya munnange wane Uganda obwenkanya butono bali batambula n'abeesefusa balina emmundu okoleramu bati munnange ng'ate bakujjawo kyokka balowooza nti nga nkubira mwannyina ze nasso zessimu bannange ensi eno temugenda gikungula. This is Uganda for Ugandans. Uganda yaffe ffenna bannange n'ensi y'abannayuganda ne munayagala okutta abaana b'abantu ne munayagala obbamalawo nammwe temujja kubeera balungi nammwe temujja kuba bawanguzi. Tubategeeza mu buwombeefu obungi nti Uganda eno ejja kununulwa ne munagezaako okukola mutya ne munagezaako okumalako abantu emirembe ne munagezaako okuggyako abantu entegeera zaabwe naye munakola buli kimu kye mwagala okukola. Tubategeeza nti bannayuganda bajja kuba ekyenjawulo era eggwanga lyaffe lijja kuba lya njawulo ebbanga lyonna. Bwewaawo mukoze bingi bye mukoze, bingi bye mututuusizzaako, bingi bye mwagadde okumenyawo, bingi bye mwagadde okusaanyaawo naye temujja kuwangula. Bujingo genda maaso n'okutta abaana b'abantu, genda maaso n'okutirimbula abaana b'abantu mu mbeera etategeerekeka olw'okuba nti gwe olina ebyo by'oyisaawo, olw'okuba nti gwe olaba watuuka era olw'okuba gwe olaba nti wategeera Buseete tebukabulwa awamu n'akabenja ke. Naye tukugamba nti one time bino byonna mu kaseera ng'omaze obbikola ate ojja tuuka ekiseera obyejjuse nga naawe olaba nti kyolaba tekigenda mu maaso era nga byokoze munnange si byolina okukola. Eno Uganda mulimu bannayuganda ate mulimu abantu bannansangwa nga bajja kutereeza ensi yaabwe. Bwewaawo mwe muli kimu kulemesa, mulimu kimu kusaanya, mulimu kimu kuzikiriza, naye tubajjukiza nti mwetunulemu mulabe abaana b'abantu bemulisa abaana baabwe nga bakyali bato nga gakyali mabujje. Olw'okuba mutuna n'abalangira muwulira nga muli banene, muwulira nga mwamala era mulaba nga ensi batya. Naye Mukama Katonda ono ffenna yatunda n'atuteeka ku nsi kuno era ffenna gwe tunuulidde. Muyinza okukola nga muba mulowooza nti mukoze bingi naate ne bifuuka ebitono mu kaseera akasembayo. Bujingo oyinza okuba olina by'oyagala okuyisaawo, oyinza okuba nga olina by'otunuulidde oyiseewo, oyinza okuba nga nabyo oli mu kuzibiikirira olw'okuba gwe olina bibyo by'oli mu kuyisaawo. Naye twongera okutegeeza Uganda yejja kusigalawo ng'etambula ebbanga lyonna. So byonna bikole ng'okimanyi nti bannayuganda bakutuddeko amaaso ate era tojja kungula ggwanga, tojja kungula nsi eno mu kaseera ng'omaze okutta abaana b'abantu mu bitategeerekeka olw'okuba nti gwe badde ekiro ekyo nga mugamba nti baaba kubira mangu muwalimu Abbas essimu ku ssaawa eno ajja asala ente eyo mwe muliemu ekibumba ennyama n'ebyenda mu bigabire abatuuze ko ye kale mwannyinaze kamukubire kati ku ssaawa eno ŋŋenda kuddira mu ddakiika 2. Bwe yazzeemu okunkubira yaŋŋambye baaba essimu ya muwalimu Abbas eya MTN n'eya Airtel zonna nzikubyeko naye nga teziriiko ko nze kuba ku ya mukyala we. Kyeyavudde aŋŋamba nedda baaba essimu ya mukyala we baagibbira mu Lumbe Lwa Kizzeera akaayi. Olowooza singa essimu ya muwalimu Abbas yabaddeko ekiro ekyo ente yange yabadde tegenda kusalibwa mu bintu eby'ekisiru. Obutabaako bwa ssimu ya muwalimu Abbas olowooza si kye kyataasizza ente yange. Nabadde ndabye n'ente yange bannange etaafa etuusa mugenyi. Tongwa yeekolera ge gange musibye muti wa musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okujjukiza nti ogugo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kakati nze mu nsi mwendi siinaamu kya bugagga kyonna.
oba osanga kye nnaalikozesezza ng'omusingo okuva lwe kiri nti siinaamu kya bugagga kyonna ate nga nange kennyini nsobola okuba omusingo nsinzeeyo omukono gwange guno. Bujingo bw'aba yabadde mu mmotoka eyakubiddwa amasasi, nsinzeeyo omukono gwange guno. Bujingo bw'aba teyabadde mu lukwe olwakubye driver wa amasasi. Tutandike bwe tuti, tulabyeko ku nzita z'ab'amasasi. Kituufu basooka kukuba driver n'oluvannyuma ne bagenda ku target. Bwe muba mujjukira bulungi engeri gye baakubamu Jeno Katumba Wamala, baatandikira ku driver we. Ye ku olwo Mukama yazzabibye naye ng'ebiwundu ebiraga nti bamukubye amasasi naawe osobola okubirabako. Era musadde wattu yaziika omwana we ng'alina obulumi bw'oku mutima, ng'alina n'obulumi bw'amasasi, nga ne feesi ye eyogera nti mu butuufu eno yabadde ambush. Tunuulira akafaananyi ka Bujingo ako, keetegereze bulungi. Tunuulira feesi ye, feesi ye ekunnyonnyola nti yabaddemu ekikangabwa kyonna. Feesi ye ekunnyonnyola nti waliwo eyafudde nga bali naye. Omuntu singa bakuba emmotoka y'amasasi naddala mu ggwanga nga Uganda ne gatuuka okutwala driver wo, wallahi ya Mungu oyinza okweddukanira engoye zonna, oyinza obutaddamu kutereera, oyinza okuwunga okumala ennaku eziwerako oba essaawa eziwerako. Naye after 3 minutes omusajja ne bamulaga mbw'ali mulago, bamusibyeko tu plasta, kyokka nga ne feesi ye teraga nti waliwo ekituusewo nga kyakyekango. Era akulaga bw'osika ekifaananyi bw'oti ti musajja wattu yabadde ayagala na kusimayiringa, eyagudde ku kikangabwa. Tutunuulire emikono gye ddala ddala. Bw'oba weetegereza kuliko ekiwundu kyonna ekikulaga nti waliwo essasi eryamukombyeko. Bwe gaba nga tegaamukombyeko, waakiri waali baddewo ekiraga nti wabaddewo ensiitaano nga bw'ojjukira obulungi ku ssaga ya Jeno Katumba Wamala. Naye omukono gw'ono teguliiko yadde enkwagulo y'embwa oba eya pusi, wabula baatutte butwazi ne bateekako tu plasito otutono ne bakola ki, then ne bafulumya ekifaananyi. Abasoloti media, omukama mulungi, omukama mulungi, emirembe gyonna, akuumye omusumba waffe. Bw'aba mukama mulungi, lwaki ye driver we yamututte? Kubanga naye abadde mulokole ng'era asabiramu mmwe. Lwaki Mukama abeera mulungi nga yaleseewo Bujingo linaamutwala? Era lwaki Bujingo ye yalamyewo? Kuba enzita ze tusinga okujja okulaba kizibu nnyo shuuta yenna okumiisinga tageti. Twebuuza, Bujingo Katonda wa kika kyono gwasinza eyaddidde amasasi ge n'agakubisa driver, ye n'atafunako yadde n'akasasi akatono. Ate nkiddamu, Bujingo mu mmotoka teyabaddemu. Ekyo bwe twakyogeddeko bwe nakoze posti nti mu mmotoka teyabaddemu, olutambi ne lukyuka nti Bujingo leero ye yabadde avuga nga driver we atudde ku co-driver. Kati yenna eyazze okukuba yabadde ayagala tageti ye ebya driver we teyabifuddeko. Obutemu bwonna obuzze bubeera mu Uganda, driver gwe basooka okukuba. Tewaliyo muntu agenda ku tageti nga tannakuba driver. Ekyo tekibangawo mu butemu bwonna. Era bonna abazze nga battibwa, kizibu okusanga nti gundi yafudde omu. Oyo alina abakuumi afa n'abakuumi, oyo alina driver afa ne driver. Kati bwe tugambye nti omukulu teyabaddemu mu mmotoka ye yettidde driver we, olutambi ne lukyuka. Leero ye yabadde avuga nga driver we atudde ku co-driver. Banaaba batemu bangeri ki? Abasooka okukuba ku co-driver, abasooka okukuba target nga tebannakuba ono agenda kugiddusaawo. Ye kibuuzo ekirala, lwe yavuze era lwe gaavuze, ebbanga lyonna lyabadde ng'atulira ku co-driver ng'alina driver waamuvuga, abatemu babadde nga tebalumba. Wabula ye lwe yavuze oli n'atula ku co-driver, abatemu lwe baalumbye. Ate era ne batakuba driver, wabula ne bakuba omukungu eyabadde atudde ku co-driver nga balowooza nti bakubyemu Bujingo. Bujingo
njagala okutegeezaako nti ffe tuli ba script writers kubanga tuli ba artist. Next time bw'oba owandiika nga script sooka ogyeteekereteekera ate nga tokyuse statement onywerere ku kigambo kyo. Era weetunuuliranga mu ndabirwamu yo eyo endabirwamu gitwale nga kamera. Otandike okwemooleramu ng'omuntu alumwa. Otandike okwemooleramu ng'omuntu atidde. Otandike okwemooleramu ng'omuntu agudde ku kikangabwa. Then olyoka ozannye firimu ekifaananyi kigenda okufuluma. Byonna nga kyogera bwogezi nti ha akasajja kasimattuse, akasajja kasimattuse. Naye ekituufu ekifaananyi kye baalaze bwe nkigatta n'ebigenda mu maaso bwe luba luyimba temuli bigambo. Ekifaananyi kye mwakatulagawo mb'oli mu ddwaliro tekyogera wenna otudde oyagala na kumwenya ye ddereva waafudde gw'osimattuse. Ekikangabwa ekyo mwenna mukimanyi ekyabakubya amasasi kubanga abafudde amasasi tubalabyeko mu Uganda. Naye gwe n'osimattuka nga driver waafudde n'ovaayo n'ekifaananyi ng'oyagala simayiringa nga feesi yo te explaininga kikye mugezaako kuzimba nga facial expression eraga nti eno firimu. Kati bangi mubuuza lwaki Bujingo yakoze ekintu ekyo. First of all, Bujingo ayagala come back. Bujingo abadde yagwa. Bujingo abadde yasiraana. Kakati Bujingo ayagala kwekozesa ng'amawulire oba okuweerako obujulizi nti Katonda wa Bujingo akola. Kyakangudde mu liiso. Munindeko. Bujingo ayagala kuleeta trust mu bantu. Okufuna endiga ennyingi ennyo nti Katonda wa Bujingo mulamu era gyali akola. Era ajja bagamba ngaeyo katuuti ke. I am living testimony. I was shoot to death. Naye Mukama Katonda yazabirye. Mukama Katonda anjagala nnyo. Kyova olaba yampa chance. Nanswaliza abalabe bange n'abo ababadde bapanze olukwa okunzita. Mukama yabalaze nti yanninako obwannannyini yanninako obuvunaanyizibwa era tebagenda kunsobola. Kubira engalo Mukama ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazze bw'oba okitegedde. Ayagala kuzimbirako ekintu kye bayita Katonda wa Bujingo akola. Anoonya comeback. Ayagala kufuna bulletproof car n'ekirala. Gwani akyamubanjeeza Pentagon y'omusumba we yasimattuse okuttibwa. Nga yakugamba mu January agenda kuba asima musingi. Essaawa eno waliwo ekiguddewo. Singa waba omumanja akakaaga ka ssente ne nkugamba jangu ku Lwokutaano kakimi. Naye ku Lwokuna n'owulira amawulire nti omwana wa Itongo afudde. Ku Lwokutaano ojja okusaba akakaagako ke nakusuubiza okusasula. Oba kaba kasiriridde awo bambi omusajja ali mu bulumi, omusajja ali mu maziga sigenda bimuzzaamu. Kaakati kyekyo Bujingo kino kye yakoze kimuyambye mu ngeri nnyingi. Kyokka ate si yakirimu yekka ne gavumenti ekirimu wakati nga tudisikasinga emboozi ya Bujingo eno. Tomanyi kati biri mu kukolebwa nga zonna kamera zitunudde ku Bujingo. Tomanyi ziri mu kubbibwa, tomanyi bali mu kuwambibwa, tomanyi bali mu kuttibwa, tomanyi bikukusibwa, naye nga ffenna tetubiwadde attention kubanga tebatulituganyizza kubimanya. Kamera zonna zitunuulidde Bujingo. Buli lwolaba nga diversion ey'ekikula nga kino mu Uganda, manya nti waliwo ebiri mu kukolebwa ebigenda maaso. Ensi byetagenda kuwa attention nga attention yonna tugitadde ku muntu nga Bujingo. N'ekirala waliwo kye tuyita okuteekateeka. Waliwo kye tuyita okuteekateeka oba okubikira ku bantu bano. Eddie Kenzo, Jennifer Full Figure, omuyimbi Bebe Cool. Kummwe mu mwaka guno waliwo agenda okukubwa amasasi. Siri nabbi ate era siri mulanzi naye nali olumanyo teweerabira ndi kiwuugulu. Eddie Kenzo
full figure mulongo wange bebe cool mubanga eritali lyawala kumwa abasatu waliwo agenda okukubwa amasasi omanyi nabagamba ono omusajja empuku mwana ekweka enca atandika kugisima leero essaawa eno omusajja ali mu kuteekateeka bantu nti enzita y'amasasi officially ekomyewo ebadde yawummuzibwamu emyezi nga 6 naye kaakati ezuukiziddwa bano ensigo yaabwe eyo batera ne bagimma amazzi naye tatojjera n'esooka n'ekaliramu okumala akabanga ne after some good months baddamu ne bagifukirira amazzi n'etojjera buteera wenjogerera essaawa eno ensigo ezzeemu etojjedde bupya kuba satu abo nze abakulu wano bakindaga bajjajja bakindaga abasatu abo Bebe Cool Eddie Kenzo Jennifer full figure gattako n'alien skin bali bana kati bali bana nadde njogedde basatu naye wano nempulira ekintu ekinjogerera mu kutu bali bana gattako alien skin kumu abana waliwo agenda okukubwa amasasi mu bbanga eritaweza yadde emyezi 3 actually wadde 2 oba mu kaseera akatali kaawala kumu abana kuliko atagenda kusobola kumalako mwaka guno naye nga tafudde byakyeyonoonera mu bulwadde bagenda mukuba amasasi ene badde ronki nga bwe tugamba nti abantu b'e Kampala Nansana n'Emiliraano David Lutalo live in concert kati ne wano Bujingo abadde akuba kalangu abadde ateekateeka ronki abadde atongoza obutemu bw'amasasi bupya mu ggwanga alien skin Jennifer full figure Bebe Cool Eddie Kenzo kumu abana abakulu balina ekintu kye bandaze wano bajjajja aliwo agenda okukuba amasasi mu bbanga eritali waawala naye kino kiraga ki bwe munnayuganda munnange nti omusajja bulijjo akola statement nti Bobi Wine attisa abaana b'abantu nga tanenya batta abaana b'abantu wabula nga anenya Bobi Wine okuttisa abaana b'abantu nono Bobi Wine yamuttisizza nono Bobi Wine yamusembereddeko bano abantu okumanya babi buli kikolobero kye bakola banoonya gwe bakyambaza bwe bakukuba oluyi ate bo be bakaaba baagala bakuwayirize nti gwankubya oluyi obutemu bwonna obubadde nga bugenda mu maaso mu ggwanga gwe sooka weebuuze lwaki Bujingo abadde nga abubikkirira nga buli mwana gwe batta olugalo talusonga mu bamusse alusonga ku ono gw'abadde asemberedde kitegeeza nti ono kubatemula kwali ku butemu obubadde nga bugenda mu maaso bulijjo mu ggwanga kwali era y'ensonga lwaki bwe bumala okukolebwa nga ajja atungirira akuba ebiraka nti Bobi Wine ng'akumalira mu Bobi Wine nono driver we ojja kwesanga tebyabaddemu ambushi yadde boda bodazi ng'omwami oyo ye yakwatidde pisto alina pisto nkiddamu Bujingo alina pisto omwami oyo nga ye yeekwatidde pisto ye ne yeekubira driver we ekirala Bujingo alina kabangali ya poliisi emuvaako emabega wadde ng'etambulira mu kimpoowooko era si ya nnamba za gavumenti za poliisi za majje oba ez'ebyokwerinda zonna wabula eri ku nnamba eri private era nga bamutambulirako nga bali muleeya nga bayina emmundu twebuuza mu kuvuga awo nga empologoma bagenda okugitta kabangali eno yabadde mabega yakozeewo ki amasasi gawanyisiganyizddwako kubanga tukkirize Bujingo musajja w'amaanyimu mpologoma ewafiira empologoma wabeerawo ku nsiitaano obusubi bubadde empologoma ezirwanira ensiitaano tebulawo era omuganda we yagambira nti empologoma ezirwanira obusubi n'omuddo bye bibonaabona gwe bw'oba weetegereza mu mboozi eno n'ebigenda mu maaso ne bemutuuka ku siini waabaddewo ku nsiitaano yonna
wabaddewo akantu konna akajabangu kolaba nti ha ekibadde wano we muba mwetegereza ekifo kiri peacefully ekifo kirungi ekifo tewali kigenda na maaso ekirala mbadde njagala kufuna ku bifaananyi ebyasembyeyo eby'emmotoka ndabe enzija y'essasi kubanze bwe ndaba we liyise nsobola omumanya emmundu mwe lyavudde nsobola omumanya oba yabadde mu close range oba yabadde mu wide range nsobola okutegeera oba baalikubidde munda oba baalikubidde bweru nsobola okutegeera lyafulumye bufulumi lyayingidde buyingizi tulinde batuwe ku footage ow'emmotoka eyo yagenda okumala eggobye mu kibya kubanga nze nabagamba ebyo ebintu mbimanyi nze mundu tembula damage zeekoze era nsobola okumanya evudde mu mundu kikaaki bakubidde mu meters mmeka wide ebadde close asinzidde munda okkuba oba asinzidde bweru bwe naaba sinnalaba ku mmotoka sigenda kufuna mirembe era munfunire ku kifaananyi ky'emmotoka ekiri kiriya tujanalizinga kakati gye bugenda okujja omukulu agenda kufuna bullet proof ka afunye comeback agenda ayagala kukomyawo trust nti katonda wa Bujingo akola olaba yamuwonyezza amasasi kati essaawa eno Bujingo ayagala kwefuula Daniel baamusuula mu mpologoma enjala era ng'empologoma ezo buli gwe basuulayo zimulya naye ye olw'obukkiriza bwe yayina yatandika kuzannya na mpologoma kati ne Bujingo alina kyazimba nti abantu babatta mu Uganda teri gwe batunuzaamu masasi n'asimattuka naye olw'okuba nze nina katonda omulamu alokola era akola era awonya nze nsobodde okusimattuka kino kirekawo endiga okyabanjeeza Pentagoni era ki ekiri mu kukolebwa munda mu ggwanga essaawa eno nga tudisikasinga Bujingo era mwabatambula nga mukeketa amabina ga mwami Museveni muwulira mutya kale katugambe nti bibadde bituufu babadde bamukubye furufiga kati owulira otya we bakubidde Bujingo nti mwagala tugaye nti bituufu katugaye bituufu kenzo owulira otya we bakubidde Bujingo munyarwanda munnaabwe teweerabira abatembeeta obulungi era omuyeekera amuttira n'abantu gwe ajja obuzine weererejja furufiga kyekiddako alanisikini kyekiddako dirisa kenzo kyekiddako naawe Ronald Mayinja waalibako ku listi naawe waalibako ku listi nze mbabuulidde bano abasajja baba bakola diversion ngaliwo ogubatuddemu bakolera mu saddaaka nnene ng'ogwa 8 May bwe gwali gubatuddemu ne batta Ichuli ate tebakwata mu bebbali nga banaakola saddaaka okubuza diversion okukola diversion bakwata ku mapeesa agaabwe ate ag'omuzinzi kiki ekirango bakibawadde nti tutongozza obutemu obw'amasasi munda mu ggwanga zimba nti abantu babatta mu Uganda teri gwe batunuzaamu masasi n'asimattuka naye olw'okuba nze nina katonda omulamu alokola era akola era awonya nze nsobodde okusimattuka kino kirekawo endiga okyabanjeeza Pentagoni era ki ekiri mu kukolebwa munda mu ggwanga essaawa eno nga tudisikasinga Bujingo era mwabatambula nga mukeketa amabina ga mwami Museveni muwulira mutya kale katugambe nti bibadde bituufu babadde bamukubye furufiga kati owulira otya we bakubidde Bujingo nti mwagala tugaye nti bituufu katugaye bituufu kenzo owulira otya we bakubidde Bujingo munyarwanda munnaabwe teweerabira abatembeeta obulungi era omuyeekera amuttira n'abantu gwe ajja obuzine weererejja furufiga kyekiddako alanisikini kyekiddako dirisa kenzo kyekiddako naawe Ronald Mayinja waalibako ku listi naawe waalibako ku listi nze mbabuulidde
bana abasajja bakola diversion ngaliwo ogubatuddemu bakolera mu saddaaka nnene ng'ogwa 8 Mei bwe gwali gubatuddemu ne batta Ichuli ate tebakwata mu bebbali nga banaakola saddaaka okubuza diversion okukola diversion bakwata ku mapeesa agaabwe ate ag'omuzinzi kiki ekirango bakibawadde ndi tutongoza obutemu obw'amasasi munda mu ggwanga nate fika tulinde tutaddewo abiri naye nga Bujingo ye yasse driver we Bujingo emmotoka tewagibaddemu ne feesi yo ekinnyonnyolera ddala bulungi wuuyo mu mutunuulire Pastor Rogers Bujingo go wasse driver wo yagala kwekwasa abantu balala naye nga go wasse driver wo tukumanyi bulungi era buli kimu kye wakoze tukimanyi era naffe tugamba nti no Kyagulanyi Center mu Robert Bobo and the elected president of Uganda yabagamba nti mujja kweyanika mweka na mweka era mujja kubitegeera mweka na mweka mwina abaagala okumanya amazima mujja geekulako mweka na mweka ate era ensi ejja bategeera kati mwe batandise okweyanika obuziina bwabwe kansubira ensi etandise bategeera ffe twabagamba nga mutugamba tulimba twabanyumiza nga mutugamba tuli babi kakati nammwe mugenda beewulirako nkano katandika butandisi banji bakola ebikolo era banji bajja kwejjayo era banji tubamanyi banji bekwesimba bannaabwe nenga tubategeera bulungi balina bigendeerwa byabwe Bujingo yeeraze era Bujingo yeyambudde tekyalina kyatugamba